Abasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Semwogerere si musanyufu nti okutambuza okubuulya omusalaba kugenza okutuuka nga ebintu bingi bikyasoomooza eggwanga lino omuli n'abantu bannaffe okutunda ebitundu by'emibiri gy'abalala enguzi n'obulabba yebyeyongedde. Ssaabasumba Paul Semwogerere bw'abadde ayogerera ku mikolo egy'okusaba okw'enjawulo egyategekeddwa mu kisaawe ky'essomero lya Old Kampala Secondary School mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba agambye nti kyennyamiza okulaba nga newankubadde Yesu yeetikka omusalaba okumalawo ebizibu by'abantu naye nti wakyaliwo abantu bangi abakyenyigira mu bikolobero ebyekko ebituusa n'obulabe ku balala okutulugunya abooluganda lwabwe n'ebirala naye nga mpaawo alumirirwa munne. Kino kye tukoze wano tusaba Mukama atuwe emikisa mingi nnyo atuyisa mu bizibu byaffe bye tulina ebiyitirivu atuwe amaanyi okumulabirako tubeere bantu balungi nga twagalana tukolagana ebikolobero bye tuwulira mu nsi ebyokutulugunya bannaffe ebyokutta bannaffe tubivumirire twogane. We have seen people whose body organs have been harvested and sold without permission. This is the Judas mentality of selfishness and greed, whereby the interests of the self are the supreme guide of one's actions. It is this mentality that motivates people to steal from public funds, while others are swallowed in poverty. Ssaabasumba Paul Semwogerere mu mbeera y'emu yennyamidde nti ne kkooti za kuno ensangi zino zirimu abantu abatagondera bulungi mateeka abalamuzi emisango bagisala mu ngeri ya Piraato eyasalira Yesu ogw'okufa so nga teyalina musango. We also see Pilate, a man who sentences an innocent man to death, well knowing that he is innocent. He himself says, I am going to bring him out to you now, but understand clearly that I find him not guilty, as we read in John 19, verse 4. But he sentences him to death anyway, because he wants to please the crowd. As we reflect on this, we can ask ourselves, are all judgments in our courts of law the result of a genuine and impartial political process? Where we are still falling short, we pray that our system of justice may conform to authentic judicial standards. Yes, abalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu mwennyamivu olw'ebikola eby'obutujju akanyoolagano mu ggwanga ettamiiro ebbula bikolwa obuseego okutulugunya abantu n'ebirala ebyeyongera mu ggwanga lino. Tusaba Katonda atuyambe era n'ebikola byonna eby'obutujju bireme okugera mu maaso byonna byetaaga essaala zaffe famire zaffe kikulu obunyolagano bwebategerezaako abamu n'okwekatankira amagendere nga banywa omwenge obutabaawo mirimu gy'okukola okutunuulira ebifaananyi eby'obuseegu ate era n'ebigambo ebirala bye tulabye eby'okutulugunya abantu ebyo byonna twetaaga tubisabire n'obikwatira wamu ng'abakulembeze abenzikiriza okubisabira ne gavumenti okuyimira wamu era abaana birala bizza eri Katonda tusaba abaana ne bakwate n'obwegendereza nga mubalabirira okulya enguzi obuliraake bufuukidde ddala kookolo aliira ddala abantu okuviira ddala mu busomyo. Saabalabirizi Kazimba Mugalu mu mbeera y'emu mwennyamivu olw'obutali bwenkanya obweyongera mu nsi entalo ezizzeemu okuwulikika mu mawanga amalala ne ziviirako abantu bangi okufuuka emmomboze. Tusaba Katonda yeyongera okuteekawo emirembe naddala oluvannyuma lw'ekirwadde kino kirimu amawuggwe ekireetedde abantu bangi okufiira bizinensi zaabwe ku mirimu abantu okugenda nga tebalina mmere n'abaana bamu okuba nga tebalina school fees n'ebizibu ebirala bingi naye ate si ekyo kyokka wabaddewo era emirembe okuggwa mu maka abasajja nga bakuba abakazi emiggo n'okubakolako ebikolobero naye eriyo n'abakazi nabo abayiga okusamba babbaabwe ensambaggere abo nabo nno gye bali mu biseera bino eriyo empisa embi obugwenyufu era n'abaana baffe abaana bangi bafuniddemu embuto fenga abasumba bano tusaba mutwale obubaka obuli mu Matayo 12:8 kimujje gyendi bwe nabakola bazitoleddwa nange nabawummuza.
Mu kusooka Ssaabasumba Hieronymus Muzeeyi akulira enzikiriza y'aba Orthodox abakulembeddemu emikolo egy'omwaka guno wansi w'ekibiina ekitaba enzikiriza essuuta Kristo ekya Uganda Joint Christian Council yasoose kusaba Mutonzi akwasizeeko Uganda okubukalamu emirembe n'okugyamu ebikolwa eby'obunkenke ebyeyongedde. The Uganda we all need is a Uganda at peace. Peace of Uganda comes first and foremost as a responsibility for all Ugandans, and in particular for the truly faithful Ugandans. Important to point out is that following the blessings of their Lord Jesus Christ, the apostle went to all nations to spread the gospel of peace. In this case, peace from above. They preached Jesus Christ who died for us on the cross. Jesus Christ who resurrected from the dead. Jesus Christ who ushered the three-dimensional peace, reconciliation with God, with oneself, and with the neighbor. After the apostles, their successors, our holy fathers and mothers, continued the work of peace. And now, all servants of God, plus all the faithful, are called upon to be agents of peace. Mu mwoleso gwa CBS Pewosa ogubumugira mu Lubiri Emmengo abalunzi b'enkoko babanguddwa mu ngeri y'okulunda enkoko ey'omulembe n'engeri gye bayinza okuzifunira akatale. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer katuwa ebisingawo. Okutya okunoonya okumanya wamu n'obutawa budde bumala omulimu gw'okulunda enkoko binokoddwa ng'ebimu ku bireetedde abalunzi b'enkoko okuzeevumanga olw'ensonga nti tebazifunamu. Bino byogeddwa abakugu mu by'okulunda enkoko mu musomo ogugenda maaso wano mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo ng'abakugu bano abamu bavudde mu kampani eya Nutrunevo wamu ne Balubwama and Poultry Feeds. Bano basabye abalunzi bulijjo okuwangayo obudde okunoonya okumanya wamu n'okulwayo obudde mu mulimu gw'enkoko gwe baba bakola nti we bajja okuzifunamu. Erinnya Ssekabembe Hadad tweyongerera ddala okusomesa bonna buli ajja mu mwoleso okulaba nti atambulira ddala bulungi okufuna obukugu. Era singa abatamatidde asobola otunoonya ku ofiisi zaffe zonna gye ziri naye nga ffe tuli beetegefu nnyo eyo gy'ojja okusangira ddala abakugu bangi abajja okuyamba mu bintu bingi abasobola okuba nga bakutaasa ebiba bikulemeredde mu bulunzi obw'omutindo n'obw'ensimbi okulaba nti tufuna amagoba. Bantu bangi nnyo balemereddwa okufuna amagoba kuba tebamanyi kiki balina kukola. Mu kiseera kino omusomo ogenda mu maaso gwe omusomo ogulaga engeri y'okulundamu enkoko ennansi wamu n'engeri alunza enkoko ennansi gy'ayinza okufunamu akatale era nga guno gusomesebwa abalubwama and Poultry Feeds. Buli atandika bizinesi oba yakulunda nkoko ngando oba kiki enkomerero yakyo aba yagala kulaba afunirawa. Naye tukizudde nti abantu baffe bano olw'okuba tebalina kumanyisibwa kumala wesanga nti oluusi obutale bubalemye okunoonya ate nga basobola. Twagala nnyo omulunzi waffe ono olwaleero atandika okuba nga yeetuukira mu katale okumanya enkoko yagitunza atya okumanya akoze amagoba genkana ki. Ku lwa 88 CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka nze Nakato Jennifer mu Lubiri Emmengo. Poliisi mu bendobendo ly'ekiyira mu Busoga eri ku muyiggo ogwa musajja mukulu Moses Tenywa yakakanye ku mukyala we n'amufumita ekiso n'amutta. Bano batuuze beewalukuba amasese mu kibuga Jinja era ng'omugenzi ategerekese nga ye Nnaalongo Aneti ow'emyaka egy'obukulu 38. Abatuuze aboogeddeko ne bannamawulire bategeezezza nti abafumbo bano baludde nga bayombagana n'okulwanagana buli kadde olwa ssente omwami ze yatunda mu ttaka lyabwe ery'ekaliro. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino James Mubi akakasizza ebibaddewo n'ategeeza nti batandise omuyiggo ogwa Tenywa bitebye kyokka n'asaba abafumbo bano okwesigaŋŋana abafumbo okutandika okwesigaŋŋana n'obutasiiwuuka mpisa. Babadde balina obutabanguko mu maka obw'amaanyi nti Moses Tenywa yatunda ettaka ekkaliro ate essente n'azikozesa mu bintu ebitagasa famire. Kati omukyala okwogerako n'okuba nga aluŋŋamya bba Moses yabifunyemu busungu. Tujja tuuka n'ekkaliro okugaziya ensonga eno tutegeere ekituufu. Twagala okukubiriza abakristaayo nti akadde ke tulimu ka kusiiba na kwenenya na kusinza na kusaba. Kati nti abakristaayo tubeere bakristaayo kungulu n'emunda. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange.
banka tekkirizibwa kweguza musingo gwonna nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Okuggyako nga banka eyo esoose kufuna olukusa lwa kkooti. Omuntu owokubiri atakkirizibwa y'oyo omukozi ow'eyo banka oba owa famire ye. Omuntu owokusatu y'oyo omuntu yenna akola nga agent oba omutume owa banka oba owa famire y'omuntu oyo. Y'omuntu yenna ali mu kifo nga asobola okuinfluencinga decisions zonna ez'ekitongole. Omuntu ow'omutendera oguddako ye muntu yenna ali mu kifo nga alina obubaka oba information ekwatagana ku transaction yeeyo nga wabula obubaka obwo bw'alina bwa nkizo oba bwa munda ennyo omuntu wa bulijjo bw'atasobola kubanga alina. Abatuuze b'e Wansimba mu ggombolola y'e Butagaya mu disitulikiti y'e Jinja baguddemu enkyukwe omwana ow'emyaka 6 bw'alinnye ku waya y'amasanyalaze ezaali zayisibwa mu ttaka olw'abatuuze okubbirira amasanyalaze era gamukubye n'afiirawo. Omusasi waffe Fred Kirabira ali Busoga n'ebisingawo. Ku kyalo Wansimba mu ggombolola y'e Butagaya disitulikiti y'e Jinja bali mu maziga omwana Rahimu Kyato ow'emyaka egy'obukulu 6 gyokka bw'akubiddwa amasanyalaze ne gamuttirawo. Ono abadde ne banne babiri nga bazannya n'alinnya ku waaya yayisibwa wansi mu ttaka nga enkuba ebadde yakamala okukya. Ssentebe w'eggombolola eno y'e Butagaya Suuta Abdala akakasizza bino byonna era n'avumirira abatuuze bagambye nti bagufudde muze okubbiriranga amasanyalaze. Poliisi y'e Butagaya omulambo egutuse mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Jinja nga bugenda mu maaso n'ogwayo ogw'okunoonyereza. Mu ngeri y'emu akabenja kagudde ekakira ku luguudo oluva e Jinja okudda Iganga kafiiddemu maneja wa Saako ng'eneegatta abakozi abakola ku Jinja City okuli abasomesa n'abakozi aba bulijjo. Omugenzi Nuwa Kawanguzi abadde ku ppiki ya gavumenti namba UG 0363T n'ayingira loole UBE 986R ebadde kubyeko amayinja ne mubetenta yenna era tavuddeyo. Abeerabiddeko naggaabwe bogeddeko n'ekyabassa. Ku lwa CBS Radio Buganda ey'obujjajja ndi Fred Kirabira ekakira. Bakansala ku lukiiko lw'eggombolola y'e Wakiso mumyuka abeerayiridde nti tebagenda kuttira ku liiso omuntu yenna wadde kansala gwe banaasanga ng'asolooza omusolo mu ggombolola eyo mu ngeri emenya amateeka. Bakansala babadde mu lutuula lwa kanso yaabwe ku kitebe ky'eggombolola ekireka bbira mwe basomereddwa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi okujja 2022-2023 ey'obuwumbi 2 n'obukadde 100. Bano bagambye nti waliwo bakansala abagenda ne bajja ku bantu ensimbi nga bawamba n'okuwamba ebintu byabwe nga beerimbise mu kuba abakozi ba gavumenti naye nga babbi babbaluwa. Abba emisolo gy'abantu ne luno jjo ly'abalamu twakutte bakansala abeenyigidde mu kusolooza omusolo mu mumyuka wa Kiso. Amazima RDC teyasobodde kuvaayo. Bakansala banera bennyamivu olwa mubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi obutabaako kyakola nga bakutta abantu bano be bayisa ababbi ng'ate yabategeeza dda nti waakulwanyisa obubbi n'enguzi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ne luno jjo ly'abalamu twakutte bakansala abeenyigidde mu kusolooza omusolo mu mumyuka wa Kiso. Amazima RDC teyasobodde kuvaayo ate ng'ogwo omulundi si gwe gusoose era twasooka ne tubakwata mu era lazima era tayavaayo kwogera wadde oba okubaako kyafulumya oba kyateesa. Bane tusaba RDC aveeyo n'omukono ogw'amaanyi atuyambeko ku babbi b'omusolo abasusse. Obuvunaanyizibwa bwebwo bwe yeeyama. Ssentebe w'eggombolola mu myuka wa Kiso Engineer John Felix Mwanjese Muju agambye nti bakyalina ebisoomooza mu kitundu naddala enguudo ezikyali mu mbeera embi ddala. Abakyala bakola emirimu egy'ebiyiiye bakubiriza bannaabwe okwongera okukola ennyo. Omusasi waffe Julius Sebuliba kaatuwa ebisingawo. Abamu ku bakyala mu ggwanga Uganda abakola emirimu emiyiiye giyite creative art olunaku olwaleero nga bakulembeddwamu Harriet Kawuzo bakubiriza abakyala mu ggwanga Uganda okukola emirimu egy'enjawulo. Harriet Kawuzo ono munnayuganda naye nga wangalira mu ggwanga era Zambia ategeezezza nti abakyala bateekwa okuva ku kulinda emirimu gye basomerera wabula bagunjeewo obulimu obutonotono bwe basobola okuggyamu ensimbi. Nalina brand yange nzeka nga mbeere Zambia eyagenda obulungi nnyo
n'engeri y'omwami wange gyakola emirimu gya hospitality tubeera mu nsi emu emyaka mitono ne tugenda mu nsi endala naye kati kye nakola nakozesa background yange nga nkola ebintu nemba nga nyamba abantu b'ensi eyo nenyamba abaana abatagenda ku ssomero nenyamba abaana balina kansa okuba raising the sente nenyamba abaana abali mu creative abali disabled n'abaana abatalina bazadde baabwe. Julia Kalungi era nga yennannyini Babale Inner Beauty bano nga bakola sabbuuni sanitizer n'ebintu ebyenjawulo ategeezezza abakyala balekeraawo okutya okutandika emirimu bw'ato n'abasaba beebuuzenga ku bantu abamanye okukola emirimu wabula baleme kubatya kino kibasobozese okukola emirimu egy'enjawulo. Nze natandika bizinesi nga manyi nti bizinesi omuntu osobola ogikola wekka n'omalako naye si kyangu okukwata bizinesi n'omalako kubanga bizinesi yonna bw'oba ogitandise erimu ebigendererwa emitendera mingi erimu okuproducinga ye production okukola ekintu erimu okutunda erimu labeling erimu ebintu bingi kakati bw'okeera n'ogamba nti ekintu ojja kisobola obwomu si kyangu tetutya kufuna abantu batusingako kubanga bajja ne ideas ennungi. Enteekateeka eno yeetabiddwamu n'omuyimbi Sandra Suubi era bw'atyo n'akubiriza abakyala okukola ennyo n'amaanyi okulaba nga bejja mu bwavu. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM nze Sebuliba Julius wano mu Kampala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa handball mu Uganda ekya Uganda Handball Federation kikakasizza nti liigi y'abinywera ey'omuzannyo guno esizoni ya 2022 egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano eri liigi y'abakazi n'abasajja. Wabula liigi eno nga tinatandika wagenda kusookawo empaka za handball championships okuva nga 23 omwezi guno okutuuka nga 1 omwezi ogwokutaano. Empaka zino zigenda kwetabwamu kilabu nnya ez'abasajja ne kilabu nnya ez'abakazi ezakola obulungi mu liigi y'abinywera eyasembayo. Mu basajja kilabu okuli Prisons, Poliisi, UPDF ne Kyaka Central ze zigenda okuvuganya ate mu bakazi kuliko Poliisi, Ndejje University wamu ne Prisons ne Victoria University ezigenda okuvuganya. Kilabu zino 8 era zakakasibwa dda okukiikirira Uganda mu mpaka za East African Club Championships ezinabeera Zanzibar mu mwezi ogw'11 omwaka guno. Kilabu ya Uganda Prisons be bannatamegwa ba liigi yasembayo mu basajja ate nga Uganda Poliisi yawangula mu bakazi. Bannaffe ag'essaawa eno bwegatyo begagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuterega.